Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mbanirizaako ku extra digest mugoba nsonga amanya ne dobozi nze IBRAH Mukasa. Iranga akadde kano tuli muzimu ku ghetto ze Kampala mu ggwanga Uganda. With me here negatiddwako abakabi mu bakabi okuli LEVIXONE nga kwotadde ne mwana mulenzi MIKIE headmaster wa Sulubada High School. Iranga naye are representing the biggest ghetto in Uganda, that is Kamocha. To the rest of the world, of course, this is the next generation. This is our time. Ngaba vubuka. Remember, to constituting the biggest percentage munsi yonna abavubuka to running this world. Nkugambe kintu kiri kimu nti bobera muvubuka out there, believe in yourself, wekiririzemu kyekisookera ddala ebirala byonna nga tebinajja. First believe in yourself and think right, think ahead, think beyond the box. Ojja kubeera wakabi nnyo. Lwaki nawo olunaku olwaleero tugenda kubanga tutunuulira the latest project eri mu kutrendinga, that is on TV, radio and social media as well. Nja kutandika ne LEVIXONE. Ndio man. Nkwanirizako kusho muganda wange. Amina tata. Buuza ku balungi abatulaba. Abatulaba amanya bamta LEVIXONE nga njagala Katonda okuyita mu kwagala abantu. Ate era ne serving Katonda okuyita mu kuserving abantu. Mpereddwa nnyo mu kusokubera ku share akabi. Thank you so much. N'omusajja atakoga atagejja. IBRAH Mukasa. IBRAH Mukasa. With me here negatiddwako era muganda wange MIKIE nze nkuyita Energy God because of your performance on stage. Lerinnya lina kuteekako nze nganze amanyi olina mangi kati nze kankuyite ngero Energy God. Nasemayo okubeera naawe Luweero twabaddeyo ne Thanksgiving ya Duchess we South Africa. It was energy. It was energy. Abakadde n'abato, it was energy. Buuza ku batulaba Miki. Yeah, abatulaba mwenna n'abatuuliriza amanya bampita mu kwaya Michael aka MIKIE aka Sulubada bada. The baddest. The baddest. The baddest. The master. Mulabe duka. Ekirote ekyentiisa. Obulamu bugamba ki Miki? Yeah, obulamu buli kiriya. Omanyi mwana, buli lunaku oluyita tubaako ne bye tuyiga. Naye nga nze kyeneezuddemu omanyi bwe namitinga LEVIXONE ate naye nina kye namuyigako kiki omanyi sometimes nze bwe mba njiga ate neefulamu nga fala nentuula n'enjiga yandaga nti buli kintu nze mbadde nga musajja musabi si omusabi ennyo ow'omu kkanisa naye mbadde musajja musabi nti buli ekinyiga naye oluusi nga nzijukira nnyo nga wabaddewo ekikoze ekikunyize nti naye ne bwoba oyagala ekyessanyu nga tonnaba kifuna kisabiro okikole ki okifune yan surprising twali tumaze okukola oluyimba mu studio muyise tukoze oluyimba kugamba tufenda tuli mu hype banange vibe nga teri asaba vibe olere nga mugirina nga mwe vibe yeah man kakati tuya tufuluma nakyuka nagamba we can't live without thanking God. That was great. Mu ngalo za Mukama fenna nga tewali asobola kuddamu fenna twawola yayinza okuba teyakirealize nga kubanga ye is the daily routine. Nengamba mwana ono gaya ate omanyi osobola okutunira omuntu n'omujajingire nagamba jabatsi bala berimbikamu bwerimbisi just na ebikibiki oba n'omujajinga the outlook ne tusabira oluyimba olwo navaawo nga nzikiriza. Great. Nga nzikiriza ate mu bulamu bwange nze Mukama tankolerangako kibi simusabangako kirungi nampa kibi nengamba bannange yo Katonda ate olaba the forces have joined ekitegeeza kino kijja kubeera kyakabi maama tugenda okutola oluyimba everywhere LEVIXONE, that is MIKIE's experience after recording this song. Olima nga terunakola wonders. What is your experience? What was your experience? Because he is praying for the song. Nemuluteeka mu mikono gya Katonda yatonde eggulu n'ensi alukolera ebyamagero. Kati nze MIKIE nabadde kyali wange nnyo si byakuba just luyimba lwokka. Like nze I was inspired by these guys so much okuva Kamocha. But yovola baida nange promoting nnyo Kosovo because I learned a lot from these guys from the man himself Bobby Wine. Honorable Barchalane Center. Oyo musajja atu inspire avuka bangi nnyo. Kati bwe mu meeting ono ate mani nga muntu mulungi nnyo nga ndaba guy ali humble nga ndaba guy he's just a happy soul. You understand?
tutandika tuzanya game ebintu ebituconnectinga tukati lumu najja nolimba nga yalumaze do recordinga guno mwaka ebikutte bitegwe ebikutte nakubira tune nangamba musumba soko jiwulire Mikie akuita musumba ampita musumba batu banye mazibapita musumba that is great chakabinya nanga bro soko ulirizeemu nempulya tune nga yakabi nangamba kakati neno tune nogena jitekamu nenga ulimba lwawededa nenga ngolima lululya lwakabi already lukoze eki that is when when why say is it weeks inga bili it's not very ulimba twakalukola katikati mudachika ntono twali tuzanya na game tumanyi okutinga tuzanya game ebyafe nene mugamba ne boy okimanyi nayimbide katonda olimba soko luwuliremu kati nze search twala nnyo nti nyimbide katonda osegeera nina kuba okubi gundi kubanga omwaka bwe yagala bikuru nga bona sabe sala yo mwaka muyino kubeera mu katonda of course 100% ngamba boy soko uliyemu mwene ngoma ko ye nagamba boy bokuye gospel nombi na gospel kana gamba ne mugamba kati boy lwaki tojitulamu nagamba nino kulaba ate ye vibe ajifunye esinze ne kuyamba that is great yes the following day ne tugenda mu ghetto kati era twagenda ne tugenda ne meeting abantu just ogenda already yali recording adda kati tugenda ne tuka mu studio ne vibe manyinze nange ndi mwana wa ghetto ni vibe ngandaba yewe twakola oluyimba of course we prayed even after the video when we were watching the video ngewedde era twasaba twajoining emikono ne director who is a very talented boy etukola oluyimba kati bwe naluta bwenti abantu ne balwagalirawo otegeera musaidi yange kati nga twekubira eyo kiri kitya otegeera mu comparing notes nga man manyi tukoze oluyimba buli muntu nga lwabadde yeetaaga. Thank you so much. Extra Digest mugoba nsonga tukola ne Posh Properties Limited abasangibwa ebukotaawo nga bakuguza ennyumba enzimbire ddala. Ali bulaya ngokuba kye nawanga lye Uganda nga toyagala kulebukana n'abazimbi na bintu bya kuzimba ba plan na bichi. Kwataga ne Posh Properties bakuguza ennyumba enzimbire ddala basangibwa bukoto emabega wa Kabira Country Club oba bakubire ku namba z'essimu ezo bakuba ne plans z'ennyumba. Atenga yo Almeridian Ventures Limited yekutwala kuba kyeyo ekata. Jukira 2022 ono World Cup erikata yasemberedde ddala wano utusobola okubanga tugenda genda okuba ekyeyo aba Almeridian Ventures Limited bakakasibwa ministry ekikola ky'abantu ya Gender Labor and Social Development basangibwa nti ndawo nga wakava ku hardware world bekwate buli kimu kitambule bulungi bakutwale okuba ekyeyo bendi nabo of course bali celebrated in the music industry that is in Uganda, East Africa, Africa and the rest of the world bali celebrated on social media bali celebrated on radio and TV as well as print that is newspapers mubasomako bawandikiddwako bakoze ebintu ebikyusizza ab'emyaka gyabwe mu myaka emito gino so bendina bonna ku lwaleero tuzze tutunulire their latest project butya bwe baagasse obwongo amaanyi ebirowoozo n'obuyiiya oba creative art ne babeera nga bavaamu ne PC eyo eri mu ku trending of late on social media, TV, radios and other platforms ezitambulirwako music ngamba digital platforms. Njagala tutunulire oluyimba luno before you people meeting for a project together waliwo ko moment eyo gye mwalowooza okukolako a project together? Yeah, tujugira twayogerako naye ngati twakyogera nduga tulina okukola oluyimba otegeera kuba era ne mutowe Dax luwasanga tulina okukola oluyimba jibiti otegeera like that kwegamba man it's like a family these guys I love them so much so that we have ever had that mind but tutwite tumanyi kigenda kwa peningirawo immediately. Thank you. Mickey Wine, how does it feel okola oluyimba n'omuntu because family gyovaamu muli family ya dini mumanyikiddwa Gomba everywhere mumanyikiddwa niwe lubaga wano mu Lutiko muli bantu ba dini Shegeera LEVIXONE oli musajja wa dini abantu bonna bakumanyi music wo wa dini music ina vibe cutting across and nango musiramu I enjoy your music as well n'abantu abalaba enjoying your music. Mickey, how does it feel to work with someone ensigwera bireri ngate gwe of course you cut across nawe how does it feel? It feels so good. Naye I'm always inspired. Very good. Kubera inspired tekukoma.
kwe kuyiga okuyiga nako tekukola ki tekukoma ate negoza dda engoma negoza dda akubira engoma n'obibya nozina been appreciating this guy ne bwe twa meetinga mune twatula nga bwe tumunyumyanga abooluganda ne muva ku game ne game ne pozinga ne tunyumya emboozi ezikwata ku bulamu bwaffe nendo okwekanga ng'emboozi zaffe almost zezimu naye in different ways kinga bwe muyimba oluyimba amba yayise wano nenga oli yayimba mu Luganda oli mulima mu Lusoga oli aluyimba mu Luswahili nenga message yemu ne melody nga yemu ngamba oh my god kati ate kino kitu bringinga together osegira nembeera nga no abayimbi abamu babeera n'amalala nti oli wagamba nti jange ne wange tuzanye guni agamba wow yampita lwaki tajja wange I know ninekanga nga olusi wembeera ndi board namvuga okuva emagere aje Kosovo netuzanya game netugira chele nga balero wanzidye walide sente zange manyi no mukuba mu kasente ke anenga nziba bubi bona kasente ke nembi njagala tutunulire there is a lot of criticism to the from the born again faith. Not all, but some few bavayo ne bateeka mwemwe kuninga okolagana n'abantu abasubscribing to other religious affiliations. Wavudde n'okuluyima ne Mickey Wine. Embeera eri etya from your born again faith? In terms of criticism, I'll be frank with you, of course, maybe walobe stalaba. Nae from even wetudda kale ebintu bidi shosho abantu balaba. People have really appreciated it. And I think nzeba tukesera nduze ne bagamba tumuleke because at first chalibo ekityoza nga tubanse nga bulwembera n'abayimba galwacho bera n'oyo muyimbi obe ekizikiza tekimitinga kitangala ngamba wano ekizikiza kye kiriwa ne kitangala kye kiriwa because katonda fena tuli bana be okitegeera ekitangala kyakira mu kizikiza webale nyere ekizikiza okitabe kitangala no it's true story by the way yeah that is true yeah kati ndowooza from about this song, people are celebrating it. It is playing on every gospel station, every gospel radio station and TV. Na hiyo of course wabera ya abantu noza ngagamba kati okolotya Miki kati bebala ba Miki bala ba ghetto youth bali ababaya bali abera n'abakubwa bichi you understand the book according yeah but as I told you when I met Miki nalaba guy man ali so nice I know mtima mulungi kugamba nze sijja kuli mambo bamfunye mu challenge but still even if it is there ngasinaba jiraba I'll be frank with you nze katonda yantuma kubulira njiri oshegera nze ni mubulizi wa njiri era enjiri eno katonda yenyini yangamba genda mu nsobulire enjiri nze era just lwakuba nti fear oba just it's not in me kugenda mu bbala kuba mbuki nze mu America wa ne mabala ne mbala vibe yo ibala nga sijirina bwaje namugambe that's my promise kubanga Yesu yagendanga mu bono enjiri jambulira mubuliro ono naye se babulira enjiri so mukyo nange ndi pastor okay kati kanzije mwiki ajana yongera ko yiye wama kati nze mwana nze Bible etugamba twagalane fenna like love one another kati nze sobola hating on somebody oba kwa mogeddeko okuba bajajinga kino kibalaba wano okitegeera nze mwenyini nze nabiranga mu ghetto nkama janzije manyiyo nobody can even tell my story walo ne bitembe tusirikira nenga twabonanga nyonga nyina okwebaza katonda ne wano wendi okitegeera kigamba so to me if somebody does not understand me it is well sebanga nyo abantu Yesu Kristo aja nabulira enjiri nesibuli omuntu yalokoka you get what I'm talking about so how about me za kulide myalaje Kosovo za buli mwana antegeera si enze yasome nnyo si enze alabikobo bulungi si enze obavugo bulungi si enze esula bulungi kati nzani gubatogerako bobanga bayogera ku mwana gwendiga Yesu Kristo so sometimes this is just yagama omuntu yena boliye if you bobola banga kintu kyokola kiwesa katonda ekitiibwa which is love which is the greatest commandment love one another you get vaku bantu ebogera not everybody will understand no yenyina ataku understanding wala tamu understanding that's how funny it is so the chain is continuous definitely so just preach love that's church mattering great Mickey Wine nganze wenkuita energy god whenever you are the energy is real and positive on stage emirundi jonna jembadde nawe ngo performinga nga ndi mu background yeno mu audience obanga ndi backstage ngo wa mawulire here comes a scenario nti mwagase amaanyi
muli bavubuka oluyimba lwa kabi ate ne mu luyimba out of love atenga it is a unifying song olukatinga across to all of us fenna abamanyi nti Katonda akola ebyakabi njala tutunuulire mu buli business yonna ebamu strategy nti bw'otandika oga nti ngenda kutunda kino oba kiri mubamu strategy ya marketing njagala to hear from the horse's mouth you nga gwe what is your strategy for marketing this project? Kuluyimba everywhere. Tekisoboka. Kuluyimba everywhere. Wona ofunira opportunity oba platform. Mukama waba tutusiza ate ne watana abatutusa lwe nyini luyimbeyo. Esalayo. Esalayo. That's a great prayer. Yeah. Tewali ki oba ki oba ki. Kama nsaba antuse wesitukanga ndiyimbe. Nene watasobodde kuntusa. Olimba lolukwate. Amen. That is your strategy for pushing the song. My prayer is to inspire before I expire. Very because good. Everyone has his own expiry date. Osegera Katonda wakuyitia tetumanyi fenna tetumanyi. Naye what have you left behind? Have you inspired? Chiche banakwogera ko minus buli omu tewali muntu ali perfect mu nsi muno. Taliwo. Naye kichokoze ekinakujjukirwangako naddala Katonda ye yakutonda kichokoze kyanakujjukirako nti munnange IBRAH wadde yali musiraamu oba yakwatagana ne gundi ye yakola ki ekiuniting abantu. Very good. Ekiuniting abantu nze mbadde simba nga yolimba ba gospel osekera ne bwe nawulidde engeri endala nayimbye nga simanyi nti nyimba gospel ono yangamba nti oluyimba lwa gospel nga nze kennyini eyaluwandiise simanyi nti oba nakoze eki nayimbye gospel naye mu buli era nsaba mu buli omu mu bulamu bwe ebikutte bite ayina enge ku mutima ekuveeko ente kubanga there is no reason as to why obeera nayo eruma gwe IBRAH nawe ina byagala ebikutte bite oyina osanga oluso ina TV station gyokolako sisuubira nti sente ze bakuwa kyekirooto kyo era oyagala Mukama nsaba singa nsobola okubeera nga lwakiri bampa miliyoni nga 10 omwezi nsaba ebikutte bikutte in the name of Jesus. Amen. Era nsaba buli omu nange ebinkutte bikole ki bite n'eggwanga lyonna ebiri kutte bikole ki bite when waliwo bw'osobola okugenda n'oyimba naye ewantu awo nze sometimes mbirivingira nnyo mu ghetto kubanga gye nava lwaki yewasinga abantu abali obubi nze buli wembeera ngenza okuyimbira abantu abali obubi sijjukira kirala kyonna ntunuulira abo esaawa eyo nze buli wenyimba ekintu kyensinga okuvaliwinga nga nyimba nze sente ze banfuuye kubanga manyi oli azijje ku mutima ono promoter tuse abeera mpadde naye asobola okufunamu olwo gye nabadde eyo bayita esimanya buyale enesaawa ogiraba kyekiginyambaza gayaze omuwagizi n'agikuwa I value it more than ezange zigisinga ebbeeyi kubanga agijje kuki ku mutima kizibu omuntu okujja ekintu ku mutima nakikwa si kyangu singa ensi yonna bwe tebwekola zino galubindi oziraba waliwo omwana gwe nakuza bamuyita Samu Kikumba mumanyi Samu Kikumba yabeeranga ne fiiki mumanyi Samu Kikumba ne ku ssomero nembeera naye paka bwe yatuuka n'afindinga his own way yajja n'angamba nkwagala nnyo mu kiraabu n'angamba nina galubindi ezakabize njagala okuwa evaluate nzambala almost buliwe ngenda nekasanga mu kiraabu nekagamba ozaba nzikubye nina ezebbeeyi ezisinga ne zino nensinga kuvaliwinga zino okusinga ziri because yazijja ku mutima gwe Amen. That is nice. nazijja ku mutima so eno kyeyino giraba yampebwa edikenzo yabbeeyi naye yali ajagala kubanga emubimbisa n'agyerekereza n'agimpa kubanga yava ku mutima I value it okusinga ezange zenina neggulo naguzeeyo kyeyino eriko CEO ngenda okwekanga kubanga mu the CEO Surubada I know wekiri naye nageza okwekanga nga nyambadde nekanga nyambadde ne logenda okwekanga mu bifaananyi byange ebisinga nga mweri nga yeerimu ne ngamba nti ne bwe manja omaze n'ebbanga kino simanyi kubanga yajimpa nga shootinga video ya semyekozo mbera nti ngenda okulaba omuntu ankwatiye ne ngamba ono story kyono bati yankwatiye ngenda okwekanga nga kyali wange nangamba mwana mpulira simanyi
mpulira nina kyembadde njagala okukola ki okuwa mbadde nsaba nkwambaze chain eno gikkirize yayinza okuba yagigira kati ngoba yabivaako netamanya atenze kyempulira ku mutima nti ne bwe man kyankalanye naye kubanga tuli bantu I will always remember this kubanga kyava ku mutima okitegeera ndowooza so nze njagala okutwala omukisa guno okusabira nti bwe nage recently twabadde wa Pastor Bujingo nga tuyimba I didn't go to sing for Pastor Bujingo kubanga osanga ye ate ebimukutte bitono nnyo okusinga abantu abo bebatubeereddewo bwe batujje mu ghetto ne batufuula kiki tuli sisobola kubeerabira aba baghetto those very people ababeera ewa Pastor Bujingo those are the very people Mickey abajja mu bivulu byamu of course yes njagala bannayuganda muleme kwerabira kintu kino those are the very people aba subscribing to this channel of mine those are the very people who watch Spark TV those are the very people who listen to me ku Star FM jenkolera every afternoon they are the very people abajja mu bivulu byo nambole tumujjuze be bantu abo levo I know man I pray nti naye nzikiriza nagendayo kubazaamu suubi nti ebikutte bikole ki bite oli wakuba oli ku side eno Katonda yagamba okay fe mu ghetto oli wakanga mu Katonda muweerawo ne I believe that mentality must change bwe tuba tweyagaza ekirungi kubanga tewa IBRAH yinza okuba mpa wano nenfa anything can happen kikyendese mabega legacy omukululo bukyayi oba mukwana oba osize ensigo ya ssanyu okitegeera ndowooza kubazaamu suubi kubanga essuubi balisuubira mu nze eyava mu bo bano ab'ekosovo essuubi balisuubira mu ono omwana waabwe yabavaamu okay extra digest mugoba nsonga kwe tuli IBRAH Mukasa gemanya gange Roast Coffee Academy yaguddewo etabye najja nankumbi wano ku Stera wakati wa Nyondo Club ne Church yaba Advent bakugamba jangu bakutendeke buli kimu kitambule bulungi nnyo kubira omulanga yo najjo sinziro okubanga otulaba nti yo Roast Coffee Academy weeri okulabanga ekutambuliza ebintu bino bulungi nnyo era nga nkugamba nti yo najjo sinziro okubanga otulaba okwewala abafere company nyingi nnyo ezivuddeyo nga bakleiminga nti batendeka ba baristas which is not true era nkugamba nti vaayo genda mba Roast Coffee Academy bakukwateko buli kimu kitambule bulungi nnyo yona gyo sinzira okubanga otulaba nkugamba nti ate banywanyi baffe aba Sun Cargo Shipping Company ku Arua Park bano basabaza mali from China to Mombasa era nga bakugamba nti bekwate buli kimu kitambule bulungi nnyo ekintu oba issue y'okugenda okuperforminga ew'omusumba Aloysius Bujingo yaraisinze dust somewhere somehow abantu balina mixed feelings there are those abavuddeyo nga they are free with it bagamba yes very good ebivulu babisibye emyaka 2 church zibadde enzigale emizikiti gibadde emigale nga tusabira waka many other social gatherings zibadde down kati waliwo abantu abagambye nti wow nze omuyimbi wange gwe mbadde mpagira Mick mulabyeko ebivulu nga bakabiggulawo wadde mulabidde katuuti ka Katonda ng'ali mu kuweereza in one or the other njala ntandike ne LEVIXONE waliwo okusika omugwa kw'amaanyi waliwo essanyu lingi waliwo okwagala kungi bino byonna by the way hate and love bitambulira wamu believe it or not nti waliwo abasanyusa okulaba Mick nga bawagira dda Mick naye emyaka 2 down the road tebalaba Mick ebivulu biggale then there are those ones abalabye Mick for the first time nga they are very happy then there are those ones abalabye Mick nga muli naye mu performing ku stage abagambye nti omwana atusse omwana tuliddemu olukwe kyakoze. That's why I said there are a lot of mixed feelings. What is your take of that? Because I know emyaka jo obuweereza bwo oli muntu ali ku social media ate ku operating there is a lot on social media going on positive and negative. There are even those ones abagamba nete china buzibu Mick munna Uganda muntu nganze anyway. Ochegera. So what is your take over that? What is happening on social media of late? Maybe sometimes nga bogamba nti abantu abate bamanyi what is going on. Indeed, sometimes people are just
they have their platforms and they can use it the way they want. Yeah. You can't judge anybody. Buli muntu asobola okukola kino kyayagala mu bulamu bwe. Just kiba kyamakulu nnyo banga kintu kyokola tekina gwe kikosa. Wabula nga kina gwe kizimba. Kuba it would be nice to know that your destination was holy. Fena bye tukola ku nsi tulina biweera accountability mu ggulu. Ate buli muntu yenna ajja kufa. Buli muntu yenna ajja like that time will come where you can give an accountability. So that sichina koze mtawana what is going on because mtosa mugulya chakola because they don't know, but maybe to give them something they don't know. When you did the song nze pastor bujingo mkwano gwange. Before you give us your version kansokenzire wa Mickey Wine atuwe version ye. Mickey Wine also active on social media with a huge following on Facebook. Yeah. And YouTube as well, because joteka music wo neri joteka ebintu byo binja biri mu happening ku social media. Byo wabirabye, the positive and negative, the good and bad, the assumptions and allegations. Okay. Nze nkiraba no mu ngeri ndala. Lwaki nze ntunulira nnyo positivity. Okay. Ebintu newala nnyo okuggwamu amaanyi kubanga nze siggwamu maanyi. Katonda yantonda kubeera n'amaanyi nsobole okukola buli kimu oba nkikoledde mu kyaki oba si mu kyaki nenga kimuweesa ekitiibwa. Very good. Nti ya ebiri negative sibitunuulira. Ntunuulira nnyo ebiri positive kubanga ebiri negative ebeera bijja kumalamu ki amaanyi. Yeah. Eva match buli muntu abeera n'engeri gy'alabye ekintu naye oliba omubuuza kibira kyangu okuddamu nti munnange lwaki wagenze mu katale n'okola bw'oti nogamba nti munnange ngabo ze n'ombuuza nti nagenze mu katale nguleyo ennyaanya oguni nti eyo omusajja nga ate mukazi we wamulese waka munnange mukazi wange naye muntu ate yabadde mulwadde era singa tombuuzizza nodde eri wandinjagingidde eri osegera wandinjagingidde eri nti Miki omukazi amufuga nnyo amusindika atya mu katale ne kati ombuuzizza ne nkugamba nti mukyala wange yabadde muki mulwadde ate tewaliwo kyawandikibwa nti mukyala yalina okugenda mu katale yekka. Osegera kakati nze munnange sibirivingira nnyo mu negative energy wabula mbera nsabira n'oyo yakifunye mu ngeri embi ebikutte bimute endowooza ye muveemu ebikutte bimute asabe omwoyo wa Mukama amubikuli asobole okujjanga positivity ne mu negativity yasobola okujja mu kiri positive kubanga ekiri negative trust me kiri akituza mabega. Osegera nti buli accountability ngono bwagambye okujiwa bobeera nga accountability je wadde obuzito bwayo bwenkana wano ekitegeeza oyinza ogira ogundi nti naye ebirungi byo biba biri wano kitegeeza okyali bubi bwebanga ebirungi byo biri wano ekitegeeza you're good to go. You're good to go. Very good. Ekitegeera and ekyo kyonna kijja ku numbers okitegeera nti numbers ne Katonda kangambe omwana we Yesu Kristo yagenda ngera kinagambye nono nti no mutwala mu kidongo nti kubanga yagenda ngaawo wali ebibi osegera ewali ebibi najjamu ekirungi mukulu wange wali wakayimba ke yayimba nti enswera n'enjuki president wa zonna zibuukira kazambe kabuyonjo enswera bwegenda nejjayo omubisi ate enswera bwegenda nejjayo kazambi enjuki nejjayo omubisi ya kazambi omunekolamu omubisi ne gutuwoomera nnyo okitegeera so nze buli wengenda mbeera njagala kujja positivity onoonya mubisi very good njagala kujja positivity abantu bangi mwana bali mu makomera okitegeera ndowooza era mbasabira ebikutte bibakole ki bibate bangi bali makomera nga tebalina misango era nsabira ebikutte bibate bantu bangi balina obusungu nga tebamanyi na gye babujja nenga basunguwavu nze nakyali wange yangambako mwana kakyali ako sikagala simanyi kyekankola naye sikagala osegera naye nga talina tamanyi ebikukutte bikutte let's spread love more than hate. Very good. One nti we all say rest in peace RIP. Whoever has passed on. Why don't we for once live in peace? Why don't rest in peace? Why don't we LIP and you also RIP at last? Think about it. Food for thought. Omulungi atulaba. Bibakutte bibate. Oyina ebikutte muzeeyi. I know. Oli ali ku kamera ayina ebimukutte. N'oli ayina ebimukutte. Ne LEVIXONE ayina ebimukutte. Kubanga singa talina ebimukutte
yandisode nga tumbuto nabeera wakanga akoze eki ngaapoye. Thank you. Okay, kanzire wa LEVIXONE. Of course nawe Miki nja kuja joli. Njala tutunulire Pastor Bujingo ne empire ye, his media. That is a Salt Media Consortium, over Salt Media Empire. Baba they were celebrating 11 years of existence. Nimu featuring. First and foremost, out there, abantu bagala kumanya, between the two of you, ani yakulembeddemu munne okugenda ku Canaan land? And who brought the idea to the other? Like people know, the Pastor Bujingo, like tuli ba mkwano oli mutwala nga muzeyi wange and of course any function ebeera ku Canaan wemanga mwindi mu ggwanga I always attend because ne Pastor Bujingo yogolaba yambererawo mu show zange nakola show Lugogo nanangira ku bwerere nakola show Bugogo nakuba show yange kuva ku muntu asooka nga ndakuba na bulango nze mulamu wange twali yakinkoledde ekyo ku kalya yange yonna emyaka kati 11 twali yakinkoledde ekyo mu gospel nambererawo nnyo kwegamba ate nga nali simumanyi nnyo guno nali nakamala mu meetinga kwanza nze babasumba mbagala nnyo naye abasumba okubaagala nnyo ate mbabeera mukko wala mukko because take out distance basumba baffe mukama ba blessings ennyo inzo babeera okumpi n'obamanyira inzo maliza nga otandise okukola emitimu osobya so I would rather stay away keep a distance but Pastor Bujingo he has a good heart teyakoma kwe Lugogo najje cause of homecoming concert nanangirira ku bwerere show yange najikuba live ngeri free nze ntambula n'engenda wale someta tuzimbe ye Karamoja nusanga bakaramoja nga bakumanyi where did you get to know about me and I saw you on Salt TV. Very good. You get wow washegera so yeah ila namge anytime wanjagalira wendi because I feel there is nothing I can give back so that's how I take life so boy bankubira ne ngamba tagala obereyo tugenda celebrating 11 years of course ila nayogenda manager liyo ne mugamba save this date adwa togane Miki Miki nanga mwana olimba tugenda luyimba wa limba lwa lutadde story ki antutandika nawe mu makanisa njagala nzije mu kyale mu makanisa gonna ne mugamba nine kanisa gye nsooka tugenda wa ku Canaan land nangamba man kan je tugenda tuweereze Katonda man tugenda tuyimbira abantu abe bakute bate washegera just like that and the truth is Miki is a busy man ate sigamambu nagamba kati no musajja simusasudde kubanze by the way nze abayimba nange bona bakimanyi nze bonyimba bompita nga nnyo mtu gena kola nayo luyimba nonga jangu ne gundi mugamba omusajja omukubire naye omukoleji omusasule kululwe yes sikutegerera muntu when we come we can do a song so nakifunamu obuzibu nenga omusajja ono kuba Miki tubaite tunakudiringa kutuuka ku diru ya shows nenga abo mutuuseeyo namalo yimba kigwa kitya kati sente ngena muzijja wezi musasula kigwa kitya kati kinachirowooza akera ne kigamba manager liyo nga sayatuna wakati nze Pastor Bujingo sometimes sikiriza na kunsasula he is not allowed to pay me because omuntu yenna gokola ku TV omuntu yenna ku TV ne kulangira ebintu ebyo for free ne kuba live obutuufu if you are to pay money obaira toyina kya musasula it is beyond kigamba kati nze sobola kujja nga Pastor Bujingo kyogena ku percent bweziti wala basuma mikwano gyange bosobola kukibankoledde okitegeera Apostle Grace Lubega sisobola nkwagala nnyo musajja oli abantu abo balina ekintu ekyenjawulo mu nseeno segera and many other pastors of course so gambo wa praising abantu but because maybe we bali mu topic esoko ogera kwa but me that's me nze bobango nachi wali onkoledde I don't look at money I look at the connection we have you get very good so ningamba mukama mpa ekisa ndawa Mikiwine nenga ngambe bampa wali love offering era nachiko wali obalidoko in case njimuwe ebiwebwe bamfuwayo kubajukira sinaba kufuna nnyo naye relationship ya business because I respect people's business and music it is his business 100% you get so I respect him that and the more we sing together he will see it nze sizanyi na business z'abantu boloko chali wanga I don't miss siba yokozesa bwene because nange sagalo nkozesi nze nyina abantu nkumuli tuz'abantu nze nyina okulabirira
Ochaje gamba. So bompitanga biri awe Guno mukama akwa mukisa biki. Birungi naye. Yes, birungi I'm being real. Kale nawe nkona. I'm being real. Mukama akwa mukisa chi. Naye birako nango mpe. Omukisa kutambulana. Yes. Nende mukisa naye awo. Mpayo ngene ndikodinga olimbo lulala. Osobola komawo. Very good. Yes. And I'm happy that our pastors are changing that. So kali ne kumata nali ntide no mukubiyenga omyezi nga yerabira okitegera kyo sabirira kati nganze nyino obuzibu n'obwo olaba n'omuntu yenna n'abakola wano buli omu nze ntya nnyo omuntu obanga nyino musasula nesita musasula nze dda nga ndi muto nakuba nga amatafaali awo mu kirombe sabu nakolera mu itatefe lumu naagaana okunsasula ninzija ne ninyedda ebulooka limu kulimu nga ndi gonna kyokanga wataddemu amaanyi okyo gamba katwe gamba nze natundanga tofi mu box bwenti nga nkozesa wamitanga Armstrong nga guy nga Armstrong bondia ngampa gundi bwati tofi nampa neriso nangamba enchagwe dogo nkwagala wano ngamba katonda wange nyino okujja nenkola ate ngologgulo njocho obunyama okitegeera ninga nyino okolera Armstrong kyegamba kati nze obulamu bwange saagala kukozesa abantu for free. People know me. Unless we have a relationship, like people like Bugembe. Pastor Bugembe. Ojamu buze milioni je nganye senteze. Because na ya nkolera kubwere. Bachinze ngenda ne bangamba levi basa yine bangamugizeyo. Tofayo. Uno Muganda wange. You know the things he has done for me. He has been on my shows and I never pay him. Why do I take money? So mbandi amsana ngamba gwesebo sawa meka omanye katonda wange nenga wiki kale wiki jangu tugende kaneche manya nti che bampa chenkola ki chemuwa katonda ndaba era bampa offering ojegira nenjikwara nenjiwa miki ne yalaga amana levi ati mugamba miki eyo kiva kunze mani we bali kuki mulofiti era nesende chemanyi tebaze bamo kuba abantu bali bazitufuwa bufuyi sichi wande zawe rwa ne million ebili bachi ojegira because omezibaga zireka ekintu kyonna nze appreciating anye ekintu ekivudde ku mutima ate nakikola ngamba ngati gandaba mwana it was nice kanokuita nze nali session yange of course twali yamanti Miki agenda kujja. It was a very big surprise. That's why you see on ya wuma. Bwe naita Miki wine ku stage. Era ne musumba mugambira ku stage. Era ka video ka mugamba mzee yinno. Kati mzee yali agala kumpatiza nyimba zalinga basatu banya. Kati nenga nyimba simala nga mzee wano wangamba nti vayo mpeti wedu. Kati Miki natambuza wachi kubwerere. Okitegeera kati ngandi mu ebyo. Ne mukube mwenga nyamba. Nazeni muganda nge Miki manjagala koleki tulina oluyimbo lupya na mugamba era abantu babira nunga Miki tulina oluyimbo lupya ne Miki muzee ngendo ngetambula muzee macha yakola naga kali nenkuba era muzee yagaba nange LEVIXONE alina oluyimba nani ne Miki White omukulu nayingirawo nalabe kisache era Miki White era Miki White nze chensiba kati wanta nakutaddeko sala jotamanyi Namelekeza la jota manyi kubanga kati Miki alina kubeerera ina kuba njiri nze nkubulira gochaya kala kuntu alerimbulira enjiri mu bbala lwachi abantu bali mu crucifyinga nti watute Miki Wine ku Canaan land andozanga simaina ngeje understanding namutute with just iranga bwenkunyumiza story it is about the song we did you understand like wanting to promote the song like everybody me even being on stage with him I've never shared a stage with Miki Wine so nze kale sikitegire ngeje bashitutemu naye nga bwe nagambi simanyi nyo kuwoza nnyo simanyi nyo kuwoza kale simanyi kubabwe mbanga kimanyi kyenakoze it was kiri okay Miki katudeko joli muganda wange you made a statement ku Canaan land nayo kitegere kyenga simanyi kuwoza nnyo ngamba in perception nti si mu bubi mu bulungi kimbanga bankyogere nti awo banjogerewa ngamba kati sometimes you have to why I just keep quiet. Miki wa making a statement ku Canaan land first and foremost njagala ku salute
Pastor Aloysius Bujingo, nsalutinge ne Susan Makula Nantaba Bujingo, nawe nku salutinze nnyo to all those abasabira ku Canaan land n'abasumba ab'enjawulo n'abakozi b'oku Canaan land. I salute you in all aspect. Blessings from the Almighty. Mubere bakabi nnyo. Miki, kanzireko gy'oli. Lwaki ekintu kino abantu bakifudde too big nnyo nti kireka kisinga ne square miles Uganda kwetudde. Naye okimanyi kama okyo okumiitinga ne Kosovo olwekyo tunakyo kitegeeza gomanyi bigenda kuta okujja ne bakwatagana ne Kosovo zezo gete zisinga obunene mu Kampala. Nafiringa waliwo kye nafiringa kubanga ndozo bali wakwambadde ndudde nnyo nga simbira abantu bangi bwe bati kubanga oluusi ne bwe mba ngenze Bulaaya oluusi kuba muzikirabu oluusi ku maato era babeerawo abantu nga 12 13 naye natunuulira abantu abo ku Canaan land kyobolaba maybe endulu yavuganye kubanga yes LEVIXONE I take him as the biggest gospel artist right now nti naye okay ye babadde bamanya ate bamanya on that side so njagala nnyo okulaga omuntu owa wansi nti ndi naye kubanga naye andaga nnyo nti ali nange natunulirawo nendaba abaana abakava mu makomera nendaba abakyala abakavaamu embuto nendaba abakyala abalwadde abaana abalina siriimu or something like that nendaba ebizibu nga bingi nola abanoonya lenti abanoonya fiizi tayaya nambo akusika kukwata esaati akuyuze wabula amanyi nti oluusi bw'anaagirako bwati simanyi oba nga bw'onaagenda n'owakabi n'ogamba Levi mpayo ekifaananyi that feeling waliwo ekyenjawulo nyaba ne ŋŋamba nti munnange nze nazaalibwa kuweereza taata wange yaŋŋamba ng'ekintu kimu always be the head not the tail. Very good. Osegeera lead nangamba waliwo olunaku lumu nagulira taata wange ttaayi nga ndi mu P4 natuza nangamba ebigambo nga ndaba bya kikulu nnyo nga zisibitegeera nagamba mwana wange biki kinakaba n'amaziga nangamba ne mwana wange nakwata ku mutwe nangamba mwana wange mukwaya obeeranga mulungi entanda yakusibirira nnungi okolanga ebyabalungi. Very good. Osegeera so nze bwendaba oba tonjagala IBRAH sijja kutunuulira nja kutunuulira oli anjagala kikulu nnyo ekyo olabe nti nze sikuyinaako bukyayigo wadde tokola ki wadde tonjagala but naye nja kukulaga nti okwagala kirungi n'okukyawa kibi osegeera kubanga we tukwatagana nga ffenna twagalana labu ebeera nnyingi nnyo osegeera naye bw'obeera bwe ntuukano nga IBRAH waali n'empeta n'enzira eri kubanga simwagala kitegeeza sitaani abeera afunye omwagaanya n'oluwenda olutusattulula. Abantu bajja mu kyaki olw'oluyimba olwo wadde twate tunabaduyimba ne bajja mu kyaki ebibakutte bikole ki definitely buli muntu ajja mu kyaki ebimukutte bikole ki ngazze kulopera Katonda. By the way oluyimba luno lukoze surprises nyingi mu bulamu bwange mu just ennaku zino entono kusigira era ndi muntu w'abantu nze mbadde maze ebbanga oluusi nga sina na like hit eri ku chart nti erimu the best 10 naye nga bwe ngenda ku stage kyonna kugambye nti energy god oyinza okulowooza am the most trending artist nekyo kibeera kisa kya mukama gwe mukama ku byakwadde omuwadde ki bukyayi omuddizaaki good one okitegera kyolina okumuwa kwa mukama akolera mu bantu tavangayo yekka najja n'osanga ng'ataddeawo ssente akolera mu bantu abantu bayagala obakoledde ki abatakwagala g'obakoledde ki obakyaye nawe nobe distancingako nti otanjagala nange simwagala bw'okyogera ekyo that means ofuuse mubi nnyo okusinga n'oyo bwe kiri IBRAH nze bw'oba tonjagala nja kukusanga nkwekalize mu kugamba IBRAH storage nze mu Sulubada High School abaana bamanyi mubeeramu mukulu nga mulimu obugambo obumulumulu yagize bw'ati okimanyi gundi yenze n'agamba bw'ati ngamba nti nga wambwa ninjye mugamba waayi Dr. Mo Zale King Zale osegeera King Zale Dr. Mo yangambye wagambye bwoti nze seeru maaluma Dr. Mo yangambye wagambye bwoti
kati lwaki nkola ekintu bwe kityo nti bwe kiba kibi kye yakoze akitegeere nti kibi era kikomaawo okitegeera mu kifo ky'okubeera nga zale naye munoomye muvumire eri mugambe gwe zale tonamuna kunsembera wakoze bwoti biki nememuwa time naye kungamba lwaki yakoze eki yakikoze so ekyo kiyambako gonjoola ensonga mpozi ng'oli anoomye bunoomi n'agamba yii mwana Mikie afuna sente ze sifuna naye ng'ate sente ze n'atambula n'agenda eyo bwe tutandika okugira obukyayi obwo tujja kutuuka naffe twekyawe. Thank you. Oluyimba luno title yali eri official eriki Guno omwaka abite ebikutte is just a line in the song. No, nena ukali mu bracket ebikutte bite. Olwa Hildaman lwali abite ebikutte. Oh, okay, that's very good. Yomu abikola ebyo byonna nno. Katonda. Njala kudda wa LEVIXONE bakafuna. Nsobola nobba we simu yange nenkabwereza ku WhatsApp. Buli omu najjamu obubaka njirawo. Oyina simu ya business etali eyo. No. Eyo yennyini. Associate with people. IBRAH nkubidde ku simu ya neighbor. Nedda taata. Nkubidde ku nani. Leka nkubulye muganda wange. Nze bantu be banfudde kikyendi. Ngate Katonda ayita mu bo sisobola kulekerera bantu. Amen. Thank you. LEVIXONE Mikie Wine ateka kutwala mu happening places. There was hanging out places, amabala, resorts, discotheques and clubs, among others. Because so it is one way of course nja quotinga Mikie Wine quotinga n'ebitabo nti eri abantu levi mbe mulina okujjayo. Definitely. Mubawe ekigambo kya Katonda mubajje mu kiyitibwa ekizikiza mubalete mu kitangala siba kiri Mikie sina kubajjayo wabula okuba we subi beyambe muntu si yakuyamba yakuwasu kikyayogera kiribwe kiti olaba otubulira enjiri nessefe tulokola Katonda yalokola. Thank you. Mikie Wine agala kutwala eri. You give hope to the hopeless. I know. You give hope to those ones who have lost hope. Oshegeera obawe ekigambo kya Katonda balyowe emyoyo. No, kankubule era yamaliridde agenda kutwalayo. Era tujja biteesaako mpola mukulu wange ajja kutwala mpola kiriwe kiti kyengezako okugamba kale nti nze siina mutawana na mulokole yenna agenda mu bbaala baganda bange pasa bwe bagenda nabulira enjiri ne bayimba just nze onyina buzibu bumu nti nasabako essaala kanjikubuulire nasabako essaala ndo yali 2015 biseera binakolera show me your love ne days ejange bwe natandikira slogan gy'owulira kati buli gospel artist ne bw'owulirawa gye bakozesa gye baga gospel music is full of life nentuula ne ngamba Katonda muziki waffe tunaakaabanga bukaabi paka di ku byotukoledde gwe yafa n'ozuukira ekitegeera amazaalibwa go gonna tucelebrating na nyimba ki as in what can we show the world that yes he lives and we are twawangula kuba ye yawangula ekitegeera so when nsaba Mukama omanyize ni muntu nnyo wa principles za Katonda simalage papika buli kimu kuba nategeera Kristo kati bwe nsaba nga Mukama nyamba kana siiba nensaba nga Mukama nyamba ompe nyimba ezigenda benseno nga zikuwesa ekitiibwa leka abantu bagambe nga bw'oyogera bwoti noyogera ku Mikie Wine kangeze Sulubada High School noyogera ku LEVIXONE ayina olimba lwa gospel obogera ku Bobi Wine noyogera LEVIXONE ayina olimba lwa gospel LEVIXONE like that and I want to thank everybody who came before me because I was inspired by everyone who came before me. You understand? Those guys paved the way for all of us. But nafe tuine kule tunotemera abalala. Kati bwenza Mukama nampe nyimba. He gave me the biggest songs. For the last I don't know how many years. I think mu Uganda. Tubade tembula mulimba la gospel lunene bwobale nyimba 10 batano. Yeah. True story. Ne wenatandikira 2012 nena kanokola ebivulu. Nenva mu church. Nenzija concerts mu church. Ninga kangene nkole concert because I wanted to hook souls which are not yet hooked. You can never hook souls which are already hooked. Yes. If the Bible yetugamba let be the fisher of tugende tu okuvuba leka tuvube abantu eri Kristo
tosobola kuvuba ate byavubiddwa. You need to go out there. That's why nza muyimbi n'abato bamanyi okujja ne bagamba Levi, what do you think? Bampise mu bbala wali okuyimba ne mugamba genda oyimbire Kristo, oyogere Kristo, obawo obujulizi obalage Kristo byakoze. Weekomerewo Kristo yakole ki? Akole ogugwe. Bwe kiri. Okitegeera. So Sinaako mutawana, and it is not a sin. By the way, that is what is supposed to be done. But when I prayed, God, like to put my music out there, maybe that should be now the next prayer. Nerabira okusaba nze nyimba gye zigenda ngende nazo. Obadde oginsabira. Amin. Tudamejinga samona nsonyi walo kemendo kuisaawo. Tudamejinga obulamu bw'abantu nga tetumanyi. Nga tetumanyi nti ate maybe one day one time tujja kubeera inspired by bo. Nenga twaba you're the change they want in their lives. Nenga twaba damaging before or maybe twaba discouraging before or maybe twalaba the negative of them. Osegera. LEVIXONE twali tunyumyanga emboze zitukwatako so deep. Nanga mwana waliwe nagenda keyo mu kirabo okuyimba. Salvador yapitede yali 2000 osegera bo yamuyita ku stage LEVIXONE twali tunyume ye twanyumya nga bona anyumya ne bawo nze mpikingam naina akakola nonyomu osegera teyerabira mpikinga ne abadde takijjukira nze ndowooza osanga ku kyava bwe yalinya ku stage oli namugamba simanya najja nengamba haleluya mugayi namugamba yanvuma ekigambo kibi ekigambo kinene tusakyogera nangamba ino si crusade nakubawo ekigambo embozi yo nalingi wuliriza osegera. So me I believe kwekukyava kati naye muzeeyi olina ebibadde bikutte ebigenda kuta. Amina. So erya Yesu nawali ebikutte bikutte mu linnya erya Yesu ebale musumba bigenda kuta. Extra digest mugoba nsonga kwetuli of course olwimba luno luli already on TV, radio and social media platforms ezenjawulo gye luli. Lunoonye oluwulirize, lunoonye olufollowinge, lunoonye olutuulemu. Ebiseera bisinga ntera ogamba bannayuganda nti ennyimba zino noonyaamu paati gwe gy'olabe kuyisaawo. Tokwata project kugivumirira yonna all throughout. Don't tell me nti ekintu kisobola okubeerawo nga kyonna kibi. Oshegeera. So londamu ekintu ekirungi ne bwe tukola program eno gye tuli mu kukola olwaleero nga ndine LEVIXONE ne MIKIE. Londamu ekyo ky'owulira nti gwe kigenda kutowolokosa emmeeme eyo. Kyolaba nga kigenda kunyiga emmeeme eyo kite. Bannayuganda tulina obulwadde ekintu tokyagala n'okifiirako oli wa myaka 25 n'okaddiwa emyaka emirala 4 ne bakutuukako ng'oli wa 25 ndaga muntu wa 25 ne gye bakuzaalira naye ng'olabika oli wa myaka 40 nga we n'okaddiye Jesu lwandowooza so mbasaba ebikutte bibate tutoninge kyotayagala kireke let it go. Lastly nga tuwunzika MIKIE baguddewo endongo gw'olredde oli out oli mu kuweereza ng'oyitamu eyo calling Katonda gye yakuwa ey'okusanyusa abantu be. What next? Kuba kuwa ndongo straight away ate mbaleke n'ennyimba endala. Waliwo akayimba nga bonna beera n'okuba mu freestyle. Nze katomanyi neebaza bwebaza kubanga Mukama byankoledde sibisuubira. Bwe ssente zonna ze nkoze ne nfunamu ebintu byonna bye nfunye simanyi gye nzijje ne Katonda y'amanyi. Nti wali olwaddeko nkangeze nze nkubuulira amazima mu bulamu bwange sikwatangako miliyoni 4 nakigambo ono n'atulika n'aseka ngalowooza mulimba sizikwatangako. Naye ate osanga Mukama byampadde ate oluusi bya buwumbi. So mwebaliza olwo akagundi keetera okujyaminga ngamba simako Mukama ebirungi byakoledde ng'oli mu nsi eno oyo ye Katonda w'amaanyi eyawangula Goliyasi yasigula n'ensozi yayawula enjuba n'omwezi ye Katonda w'abeeru ye Katonda w'abaddugavu eyatonda n'abaavu era yafuga n'abagagga ye Katonda w'abalema
azukiza abafa. Wow. Gwe bw'omusaba awulira lwaki wakuwata omwebaza simako. Kali out kayimba kamaani kekaba kaddako taata kayimba kamaani nnyo kekaba kaddako. Well, that is very good. Nice. Well, is it a one off okuyimba ennyimba eziriyo emyoyo oba it is going to be the order of the day? It is the path you're taking? No, nze nyimba zinspiring kubanga Katonda kyekiondoza kye yantuma. Nsobola bayimbiramu nga nyimbira baagala nakwagala nnyo sweetie n'amata osekeera yabani ne nyimbako ne bakyaye nti bwenzijukira olunaku lwe wagenda n'ebigambo bye yakozesa ne nyimbiramu bwe maafunye omuntu anjagala ne mubalaga ne bagamba wuno mama omwana nze yankuba nnyonyo kati ngambe kituufu. So talented. Oh my goodness. Katonda bye yantuma. Era kyovola bakati mbagambye guno omwaka ebikutte bite. Tubirwanyisa ne covid ate we wali omanyi tusobola okubeera nga tunyumyano nga tetulina maski. Katonda akola byamagero. Ine ensonga lwaki tetwafa bangi abantu. Yazzeemu n'atusisinkanya nate. LEVIXONE, annually buli mwaka tubeerayo neeyo ensisinkano y'amaanyi nga tusisinkana mu bifo ebigazi. Omwaka guno 2022 kiri kitya? Era 2022 ng'abantu abannayuganda bakimanyi era everybody is expecting Nambole naffe ffe nyini yatuli mu nteekateeka jasfako bali mugitereeza Nambole bali mu renovating then will be tujja n'abatu baba abantu dates. We have to celebrate life. Very good. It's a must. Buli omu buli muntu yenna mujja kujja tejja kuba kyakabi kati nze neeyiseddo nino kaya kwa kati muganda nga ino bakuba. Let me tell you. Wow, that is very good. Hey, no, let me tell you, man. Nze okubeera kuseji ne mikize chansanyuse nnyo nabalabi bifananyi nga ndi happy. I'm so happy. Let me tell you, now you get a statement. I remember when we tried to signing out. Nagamba nze nebaza Katonda. Kuba the biggest that should be my last words. The biggest reason why I sing because I want people to know about Jesus Christ. You get? That is the biggest reason why I sing. I would have done something else. But I had two options. Either to choose the world or choose Jesus Christ, and I chose Jesus Christ. Very good. But I chose him. Naye ate nga yannonda dda. Manyi wali bitu byoyitamu naye nga tolina gy'olina kubeera ng'olina kubeera wa Kristo. So nsanyusa nnyo, I can't wait to be on stage like more and more. Thank you. If it is possible, we'll even do another song. I'll be humbled. But katujja bakusaidi yange. So thank you so much. That is very great. So to everybody who is watching, thank you so much for loving the gospel. Thank you for loving gospel music. Thank you for loving our song. Omwaka guno mulunonyo limba uli bulamu pushing lusindikire muno ku WhatsApp lusindike everybody because bobango ina kye weyagaliza mu bulamu fellowship ngambanya abantu bobango ina ekintu kyoyagala mu bulamu obwo kisabire neighbor kati Katonda no gwe tusinga omutima ogwo kati Katonda bwatula mutima gwo nalaba ngo omutima gwo muyonjo nze mpanyo n'abantu example Katonda si musiru singa yali musiru oluza yandibadde ampa ssente okulisa abantu e Kosovo teyandizimpadde abantu mwe nyini mu mpa ssente kubadde mu musindika ssente ngammanyi tugenda lisa abantu naye singa mali manyi Levi mubbi temwandizimpadde kati obanga gwo omuntu osobola okulaba nti oyo mubbi n'otamuwa kalatolo Katonda yamutonda kwa Bible egamba yatumanya tana kuzaala embuto z'abanyaffe bwekiri ate omuntu aliyo kano teyakumanya otuuka ku nsoofe oba ofuuka ekitagasa yakumanyira n'akuplaningira obulamu bwo yakuplaningira to prosper si kugwa si kufuna bitajja era teri muntu mu nsi eno nga failure taliwo by the way teri failure fena twatondebwa mu kifaananyi kya Katonda oba kubeera Katonda wanditonze failure mu kifaananyi ekyo no so we are all tulina okwangula ekintu ekitwawulamu keka time nti olwaliro omusajja Mukama mu opening the doors. It is his prime time. Today this man is living in a good life. Atobye bwakubulira story ye okitegera but his time came and today he's celebrating. So if you're there togwa mumanyi muganda wange no muvubuka ali eyo wera banogama nze ngenda kubeera antya obulamu bwange bufuba nange nze tufe tuli baluza tubere no Kosovo tubera kamocha. Let me tell you we have a greatest example. Bobby Wine. Every time I look at Bobby Wine from the ghetto to the world to where he is. You just know that God is at work. So if you're there I also want you to believe in your life that your time is going to come and you will shine.
And there's no any change you need in your life. You are the change you need in your life to believe in yourself. Bova kwebyo ogenda kuwanga tonowenga tetuchamugendako. Mikene. Osekera era okongeza ku byamulanga LEVIXONE n'ebigambo ebyo nsizzamu okugamba abantu twaliwo omuyimbi yayimba nze omanyi mpikinga ebintu mpuliriza nempikinga mu kikyembeera njagadde n'agamba if you're number one that doesn't make me zero. Very good. Abantu abamu bonna baagala kubeera ba number one oba omanyi nti oli number one that doesn't make me zero. Buli omu alina ennamba yewaali akaseera tekannaba kutuuka nange mbeereko number one oba mbeereko number 96 ne sabanga mukama akuwe lwakiri ennamba kikulu nnyo ekyo kubanga bw'oyagala okubeera mu ya munno olw'okuba olaba yagirimu awo kati ogenda kukola ensobi you're cursing yourself by the way ogenda kukola ensobi nnyingi ate ne Katonda talya mandaazi okitegeera ndowooza so tulina nze buli wemba nyimba ku stage one ekyeseerabiranga ye Katonda ekyeseerabiranga be bawagizi abantu abo kyeseerabira ye wajja envudde kikulu nnyo akulirayo okitegeera ndowooza nze muganda wange Kyagulanyi yanteekako ekisaaki amina okitegeera ndowooza amina nangamba ogenda kufuuka owakabi nga tonaba nakuweza myaka gye nnina nensekamu gye byaggwera ayinza okuba naye tajjuke twali tuva ku Blue Africa n'agamba gwe mwana gwe Kamiki ojja kukiko oli talented biki leke vaamu okwetya kubanga nayimbako kolimu ku graduation ye nga microphone gitadde n'agamba vaamu okwetya okwekidongo okitegeera ebintu byange ebimu bibadde surprise to him yantwaliwe nga amaze okuzimba kubanga gye nabeeranga ng'abadde ku ssomero eyampeereranga is a father figure in my life. Very good. Eyantuma n'erinnya Miki Wayini okitegeera ndowooza nangamba nti Miki mwana mbalaze mu bulamu nti bisoboka munanswaza buswaza ne mugamba bwe nava mu senior 6 ngenda kugula motoka ate nange njagala bwe nkula ngenda kuzimba wano kana akasozi tukafule wine man's land kati naye nga bambi kubanga naye muntu naseka mnagamba olowooza abasirikayo mannyo taata namuyita gusayininga ku ndagaano nangamba eyaki ne mugamba nguze wali eri waggulu kanangamba tusooke tugenda ondagewo enzo okuguza empewo okuguza empewo omutwe wange obuswazi bwo ne bukola ki ne bugenda bwe twagenda nje sindeseeyo kano okulaga nti you need to appreciate where you came from ne tugenda ne tusanga omwami eyali yanguziza nagamba aguze wano kakati ugenda kugira sente meka nti ngenda kuwa milioni 17 nti milioni 17 nti naye muzeeyi olaba otya bw'otongerezaako kano ne ngamba bana abamu olwanga kinkoledda nakunteeramu amajja okitegeera ne tumala okukanya bulungi nti sente bweziti ne tumala okumaliza sente ne tulinda omukulu alipe omukulu n'agamba ekyono kye bayita okubeera omusajja ojja zinoonyo ojja ziira otegera kati nkuwadde tasi big brother alina okusomesa big brother wambwa ate ogaziye ate takwatiddeko at the end of the day namanya nti kyampadde kisinga sente yakuwa ddobo teyakuwa kyennyanja yampa ddobo era yakingamba I tasted you fish naye nenkuwa eddobo fish for yourself bino byenvubye byange okitegeera ndowooza nangamba kwegamba nasooka nenyiigaawo nenengabi omusajja ono naye yampa ekisinga sente zeyanipadde kubanga yampa task okumanya nti ndi musajja ngenda okwekanga namuletanga agamba mazee nagamba olimba nemugamba nenanyini ttaka abadde takikkiriza ngambye yanderika nja kubanjayo miliyoni nga 2 nemugamba muzeeyi zino nga nina obulagalo nga 10 ana obulala nti aleseyo miliyoni 1 aleseyo miliyoni 2 kwegamba nembeera nga sikyalya na mmere nendwala n'alusaazi osegeera ni mukama akyankumye kati nga tezinaba kunzita kubanga yina ekyantegekedde maaso ahead of you njagala kuba kulunga neebaza nti oyo omusajja yabadde buli kimu kyendi mu bulamu bwange mbadde mulabirako nnyo era sijja kukoma kutambuza kigambo kiriyo abantu myoyo apart from ngabo ba LEVIXONE bakyogera mu church naye fate tuki taking to the ground abantu bennyini aba beetaaga obwetaavu kubanga LEVIXONE olaba mukama akolya muffe bantu bwe kiri si walala yes akolya muffe bantu so ntwala omukisa okugira nti buli wamu era nsaba mukama antuusewo nga bwe nabagambye programu eno ng'etandika antuuse buli we nali sisuubira otegeera ntambuza okwagala eri abantu nzizeemu abantu amaanyi
I need to inspire. Very good. Before you expire. Thank you so much. Tetugenda kubanga tusukawo wano. Njagala kwebaza ba Roast Coffee Academy, njagala kwebaza Almeridian Ventures Limited, njagala kwebaza Posh Properties, gakotalele Sun Cargo Shipping Company. Then njagala kwebaza MIKIE for your time. Thank you so much, my brother. Buli lwenkunonya olabika. Thank you so much. LEVIXONE, thank you so much. Anytime. This is my first time with you in camera for a long period of time. True. Last time nakuita ku Spark TV wajja, thank you so much. Kukona chakabi muganda ange. Mwe wale kutu supporting because mwe oli busy. When I know kuita wali taki. Aleka tolimba baba. So you have to come by now. Yes. So njagala kubebaza out there abantu batwagala nga tukola interviews zino. But you make these interviews. Sisa kutula neyogeza nzeka. Ate sa kuleta muntu atalina numbers. Sorry to say, but this game is a game of numbers. Ntapinga mubabona aboli nonkwatako nenyimuka nga IBRAH mukasa. Nange nina kyengenda okusaba. Eno interview tegenda kuggwa. Nange oba oli mubulira. Yes. Nagateka nkuli IBRAH. Munange it's not yes nagambe is. Wachaziza ababulizi. Tetetaga kusoka kubera serere. Okubera ne numbers. It only needs the person who can inspire. Buli omabera ne story. Thank you so much. Can I tell you something? Thank you. Olaba bwe tubanga tuli kumadala nga fena tuli mkwambuka. Gobo osooka n'oyambuka. Bwe yagala nkutuukeko ino kumpa omukono okukola ki okusika okutuukako. So olaba muganda wange, God has blessed you. Thank you. There are many people I meet by the will, a lot of testimonies, and I'm sorry, I will disturb you. I will call you so that you give them a platform. You change their lives. Because omuntu omwaiza okubanga talina numbers, ninga ina story. Esolo kyusa obulamu. Yabanji bachaziza numbers. Bangi bachaziza ne bakyusa obuzannyo. So muganda wange, IBRAH, mukama akumpere omukisa. Webale nyo to opportunity. Thank you so much. Man, this is your program. You can choose not to. There are millions of musicians. Yes, but thank you so much. Thank you so much for giving us this platform. Era tusaba Katonda akumtima go kigweyanira. Ayongere okwenlajinga ate nebikutte bite. Thank you so much. Njagala tubisabidde webita. Njagala kwebaza abantu mwenna abagoberera program eno e Kampala ne mitala wa Mayanja. Thank you so much. Njagala kwebaza team yange Idris Rukwago, Daniel Mugoya, Keith Kanabi ne Tony Senabula. Thank you so much. Then nsembyeyo ne salam ti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Omukama Katonda abakume mwenna across the whole world. Love you all.